السلام مفتاح الجنة السلام مفتاح الجنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. olwaleero twagala kutunuulira ku bukulu bwa sunna. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti sunnati llahi fi alladhina khalaw walan tajida li sunnati llahi tabdila, nti enkola ya Allah mu bantu abaatukulembera, enkola ye esigala erondoola mpaka ne ku bantu abali olwaleero, nti tosanga nkola ya Allah ng'ekyuseemu. Kati eyo aya tugijjamu ekigambo sunna. Ekigambo sunna kitegeeza nkola. Omuzungu akiyita culture, nti culture ya Allah yo tekyuka. Ngera bw'olaba owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bwe yatulalikako esswala 5 naye nga nabbi yamuwa 50. Kati nabbi bw'asisinkana ba nabbi banne ne bamugamba nti kati nga Moses, nabbi Musa alayhi salam yagamba Muhammad sallallahu alayhi wasallam nti bakuwadde kiggwe, nti nze munnaye bampadde esswala 50. namugamba Musa, Muhammad, nze bampa esswala 2, ey'okumakya n'ey'olweggulu, abantu bange balemererwa, kati kubakuwadde 50. Ddayo, nze nina experience mu bantu, genda Allah akukendeezeeko. Bwaddayo Allah n'akendeezaako 5. mu bufunzo obw'ekitalo nabbi yagenda okudda nga Allah subhanahu wa ta'ala akendezza esswala zifuuse 5, naye olw'okuba nti enkola ye kalica ya Allah tekyuka, yayagala zisigale 50. Kati olwaleero buli asaala esswala emu ekubizibwamu esswala 10, amakulu ne kiddayo ku 50 ze yalaalika ye kennyini, so enkola ya Allah subhanahu wa ta'ala tekyukamu. Kati ekigambo sunna kitegeeza ki? Ekigambo sunna kitegeeza enkola entuufu ey'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam esaanidde okugobererwa, kye bayita sunna. Sunna kigambo kya Luwarabu, era nabbi ng'akyogerako nga agamba man sanna sunnatan hasana, omuntu atandikawo enkola, atandikawo kalica nga nnungi, omuntu aba agikoleddeko afuna empeera ezize y'okutandikako, ate n'amala n'afuna empeera ez'omuntu aba agikoleddeko. Kati ku bya nabbi sallallahu alayhi wasallam ayogera mu bigambo bye nti omuntu man ahya sunnati, omuntu afuula sunna yange eyali ebuze gye baali basudde ettale nga bagirese ettayo ne babanga egudde pa, agizza obujja, oyo afuna empeera nga ez'oyo agikoleddeko, ate nze n'oyo azza obujja sunna yange tugenda kubeera naye mu jjana. Nabwe kityo ekigambo sunna kitegeeza enkola ey'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam esaanidde okugobererwa entuufu, kye twandiyise nga culture. Kakati enkola oba sunna ebeera mu mitendera emeka? Kikuggirayo mu bufunze. Sunna kitegeeza enkola omuntu gy'alina okugoberera nga nabbi ye yali omusomesa waayo mu mbeera zonna, kebeera embeera ez'eddiini, kembeera embeera ez'okulabaganiramu n'ez'okubeera nti wangalamu n'abantu bannaffe, oba embeera ez'ebyenfuna, oba embeera ez'obukulembeze n'embeera endala. Ebyo byonna ebeera sunna oba yekkalica. Kyevudde olaba omusiraamu bamugamba ono mukulembeze n'abaki atagoberera nkola ya busiraamu. Bw'oli musajja kika ki atagoberera nkola ya busiraamu? Bw'obeera headmaster ng'otulugunya abakozi b'obeera nabo nga bagamba omusajja akola nga atali musiraamu, bw'obeera ng'oli musuubuzi otunda ennyama bagamba omusajja n'abeera nga ali nga atali musiraamu. Kitegeeza nti mu buli ango omusiraamu ateekeddwa okugoberera enkola y'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kati ekibuuzo kye tubuuziza ku ntandikwa kigambye obukulu bwa sunna bwe buliwa? Ekigambo ekisooka, ekigambo sunna oba obukulu bwa sunna kwe kubeera nti sunna efaananira ddala ne faradha. Faradha kitegeeza ekintu ekyetteeka
omuntu kyateekeddwa okubeera ng'akola nga singa abanga takikoze avunaanwa, naye bw'abanga akikoze afuna empeera. Kati sunna olw'okuba nti kyo kikozesebwa nti yenkola y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naye nga kiri kimu ku bintu ebiteekeddwa nabyo okuba nti bikolebwa. Lwaki tugamba nti sunna esemberera okubeera faradha? Olw'ensonga nti nabbi sallallahu alaihi wasallam talina kye yakola okujjako nga Allah akimulagidde bulagizi. Kati ate Allah kyaba alagidde kibeera faradha, naye olw'okuba nti kino Allah kyaba alagidde kiba kizze direct, naye kino kiyitidde mu nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabwe kityo ekigambo nabbi kyaba ayogedde, ekikolwa nabbi kyaba akoze kiba kirinako impact, kiba kirinako ekigambo kya Allah subhanahu wa ta'ala. Munda muba mulimu background, muba mulimu power oba obuyinza obwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah agamba atya, owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala mu ssuura ey'okusatu aya eya31 agamba nti qul in kuntum tuhibbuuna allaha fattabi'uuni yuhibbukum allahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Bwe muba mwagala okulaga nti mwagala Allah, mungoberere nze. Kati okugoberera nabbi kitegeeza okussa mu nkola enkola entuufu ey'obusiraamu. Kiba kitegeeza nti Allah alagidde. Ekyokubiri, owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ng'ayogera ku nabbi agamba mu ssuura eya 33 aya eya 21 nti laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kaana yarju llaha wal yawmil akhir. Mulina ekyokulabirako ekirungi, the best exalted example ku nabbi wamme Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eryo yaba asuubira okubeera nti asuubira okusisinkana Allah ate asuubira enkomerero okubeera nga weeri. Kitegeeza nti ekigambo kya nabbi kiba kizito. Ate nabbi kennyini Allah ng'amwogerako agamba nti mukoppe enkola ye, mukoppe kalicha ye, kubanga alina empisa ennungi. Mu sura y'e68 aya ey'okuna Allah amugamba wa innaka la'ala khuluqin adhim. Mu butuufu gwe Muhammad olina empisa za waggulu nnyo. Nabakita omuntu agoberedde sunna aba ali ku nkola yennyini eya Allah subhanahu wa ta'ala. Mu ssuura esangibwa mu aya esangibwa mu surati an-Nisa essuura ey'okuna aya ey'e65 Allah ng'abuulira nabbi ng'ayagala ffe tutegeere agamba nti fala wa rabbika la yu'minuun hatta yuhakkimuuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima. Nti tebayinza kubeera bakkiriza ne tubalanga nti bakkiriza bagoberera Abubakar Muhammad sallallahu alaihi wasallama era basiraamu okutuusa nga bakufudde gwe nabbi nga gwe omulamuzi alamula mu nsonga zaabwe. Era bw'omala okulamula nti kino kibeera bwe kiti ate la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt, tebafunamu kakunkuna kwonna mu mitima gyabwe ku ekyo ky'oba olamudde. Ate wa yusallimu taslima, beeweerayo ddala ne bakola ki, ne basubmitinga amakulu, ne beewaayo ne batunuulira ekyo nabbi kyaba akoze ki, nabbi kyaba asazeewo. Kiba kiraga obukulu bwa sunna. Ekigambo obukulu bwa sunna n'okugoberera enkola entuufu eya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buli lw'ogereka enkola ya nabbi kikuviirako okwonoona shahada. Mu bintu ebyonoona shahada y'omukkiriza, shahada y'omusiraamu, n'asigala ng'ali awo kiwuduwudu naye nga shahada tagirina, kujereegerera ebintu nabbi bye yajja nabyo n'enkola ya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istihzaa'i bima jaa bihi rasulu sallallahu alaihi wasallam, okujereegerera n'okujeejajeeja ebigambo bya nabbi sallallahu alaihi wasallam. Kyevudde olaba tukutera nnyo okukoshoninga abantu era nga tubawoninga nti ekintu gwe kyoba tosobola tokijerega, kubanga Allah aba akugeredde ntojja kola tojja kisobola. Naye bw'ojerega ekintu ng'ate gwe tosobola kikola ate waliwo abasobola okukikola, obanga ali okujerega Allah subhanahu wa ta'ala. Kati tunuulire tulabe owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala mu suratu an-Najm essuura eya 53 aya ey'okubiri, ey'okusatu n'ey'okuna. Owekitiibwa agamba nti nno wan-najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa
wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Mu butuufu gwe agamba nti nabbi bw'aba ayogera ebigambo by'ayogera tayogera bibye, tayogera biva ku mutima gwe nti kati nze njagadde bwogezi njogere. In huwa illa wahyun yuha, wabula buba bubaka nga Allah bw'aba amukoze eki, bw'aba amuwadde. Allamahu shadidul quwa, eyamusomesa musajja w'amaanyi wa kiwago nga ye Jibril alayhi salam. Yeyasomesa ani? Yeyasomesa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kati nabbi wajja ng'alina kyasonzoola, ng'alina kyagamba nti tukole kino, abatali kukyogera ku lulwe, wabula aba ali kwogera ebigambo, aba ali kukola enkola emitumiddwa ne Allah subhanahu wa ta'ala. Ekikakasi ekyo nti ebigambo ebisinga n'ebikolwa ebisinga Allah yaba amulagidde, kye kigambo Allah kye yamugamba nti ya ayyuha nabi lima tuharrimu ma ahalla Allahu lak tabtaghi mardata azwajik. Mu suratu Tahrim, essura ey'enkaaga mu mukaaga, owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala abuuza nabbi nti owaayi lwaki ofuula omubisi gw'enjuki Allah gwakufuulidde halaali gwe n'ogufuula haramu? Amakulu, abakyala baffe tubeegendereze. Abakyala bajja batandika dde okukola obujja ne ku mulembe gwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Omu ku bamaama baffe yeekobaana ne banne nga baagala okulemesa nabbi okubeera n'obwagazi eri omu ku bakyala be, muganda waabwe, mujja waabwe. Ne bagamba nti katugire katumukuume ng'avuddeyo bw'anajja tumugambe owaaye amagaafiiri ogaliddewa nti ng'owunya bulala. Kati ye yali eri bamutegekera kahaneke akundi obuuki bwe n'abulya ng'awomeddwa, agenda okutuuka ng'atuuka buli omukyala ng'amugamba ng'owunya amagaafiiri wagaliriddewa. Agenda okukonkludinga nga nabbi agambye nti sigenda kuddamu kulya mubisi gwa njuki. Kakati Allah akitegeera amubuuza nti owaayi oyagala kusanyusa bakyala bo? Allah ye yakugamba nti omubisi gw'enjuki guli halaali, kati ate gwe wuuyo ogufuula ki? Ogufuula haramu. Nabbi n'akola tawuba ne yeenenya nga tasigera ku kiddamu. Bwali bukodyo Allah kwe kutubuulira ku bakyala n'agamba inna kaidakunna adhim nti enkwe zammwe mmwe abakyala, abakyala balina enkwe, nti enkwe zammwe z'amaanyi za lulango. Omukyala bw'aba yakusazeewo okukolera enkwe, munnaaye akukola akakodyo paka ne kakwatayo, ate nga buli amulaba alabira ddala nga mu butuufu yabadde mutuufu. N'olw'ensonga eyo, ekyo kikukakasa nti nabbi teyakolanga kintu ku lulwe, wabula bwe yagezangako okukola ekitali kike nga Allah amugamba nti nedda kino tolina kukola. So enkola ya nabbi gye yalekawo nti tukole, kiba kiraga nti yalekawo enkola entuufu esaanidde okubeera nti egobererwa. Jjukira, kankubuulire, Nabbi sallallahu alayhi wasallam ye kennyini mu bigambo bye omutima gwe gwali gwagala nnyo omukyala ayitibwa Zainab eyali yafumbirwa eri omu ku batabanyi be bambi gwe baali basuubira nti mutabanyi we gwe bayita Zaidi. Zaidi oyo yali mukozi wa nabbi era yali omu ku bantu abasooka okufuula ki? Okusiramuka. Bamuyita adopted son, era abawarabu baali bamuyita Zaid ibn Muhammad. Kati Zaid ibn Muhammad engeri gye yali nti yali mukozi teyali ku standard ya Zainab. Kati Zainab nga si mumativu kufumbirwa ne Zaid ng'ate nga bali naye, ebintu ne bitatambula bulungi. Nabbi sallallahu alayhi wasallam n'ayingira mu nsonga zaabwe. Bw'ayingira mu nsonga zaabwe bambi, ensonga ne zigaana, naye nabbi ne yeeyongera ng'agamba Zaid nti amsik alayk, wenyweze ne mukyalawo, naye nga munda nabbi naye alina interest mwoyo omukyala. Kati ebintu bwe byagaana ne baawukana, Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti Allah takwatibwa nsi kwogera bintu by'amazima, naye gwe oli mu kukweka by'oyagala. Kati nno okuba nti oli omwagala, fanakahnakaha, ne tukumufumbiza. Allah kennyini yakwata Zainab bwe byamala okugaana nga tebasobola kuwangaala ne Zaidi, Allah n'amufumbiza Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kati nabbi n'abeera nga yawasizza Zainab ne bikwatayo. Kitegeeza ki? Allah yakikola n'atubulira mu Qur'ani n'agamba nti wama Muhammadun
aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah, nti Nabbi Muhammad si taata w'omu ku basajja abakulu mu mmwe nga Zaidi nga bwemukirowooza mbu nabbi yazaala omwana omukulu bamuyita Zaidi. Nedda, Katonda nabbi tabeerangako taata w'omu ku basajja mu mmwe. Oyo musajja wa kitundu, era bw'abeera nga omukyala amutadde, nabbi asaala kubeera nti amukola ki? Amuwasa. Era nabbi bwe yawasa baalangirira nti nabbi awasizza muwala we owa mutabanyi we. Allah yayagala okujjawo ensonga eyo aleete enkola entuufu ey'obusiraamu, sunna entuufu, nti bw'obeera n'omwana gw'okuzizza mu nnyumba n'afuluma n'awasa, oli gw'awasizza bw'obanga omwegombye naye nga baayawukana, munnaayo osobola muwasa kubanga temulina kika kibagatta, simuli baaluganda. Kakati omwana gw'okoze bukozi, the one whom you have just adopted, gw'owambye obwambe banaafuuka nga mutabanyi wo, ng'ate nga tava mu ntumbo zo, mukyala we takuzira kukola ki? Takuzira kumuwasa. Kati Allah yali ayagala tuyigiriza nti abantu bangi nnyo bajja kulabirira abantu mu maka gaabwe bamale babasibeko mb'oyo mutabanyi wa gundi, ne baba alina kyayagala okukola ng'akwatibwa ensonyi. Kati Allah yagala kukola ki? Kukitugyako nti omwana gw'okuziza obukuza tafuuka automatically muki? Mutabanyi wo. Kakati obwe bukulu bwaki? Obukulu bwa sunna. Ekigambo ekirala ekikwatagana ku sunna, Omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba singa omuntu akola sunna yonna mu mwezi gwa Ramadan, sunna yonna gy'obukozi mu mwezi gwa Ramadan, ya Allah agikyusa nefuuka faraba. Sunna eya Ramadan efuuka faraba. Mu Ramadan tusaala esswala 5, naye buli sunna gy'osaala mu Ramadan nga si faraba, Allah agifuula bufuuzi ki? Agifuula bufuuzi faraba. Kati ate faraba Allah agikubyamu emirundi 7 n'omusobyo. Kati eyo ye sunna. Sunna kibeera kintu ekiteekeddwa okukolebwa n'omusiraamu nga kimuweesa empeera nnyingi, ng'ate nga ne bw'aba nga takikoze yafiirwa empeera naye tavunaanwa lwakuba takoze. Kati ate obukulu bwakyo buli nti ate kati bw'obeera nga tosobola kukola sunna n'ogijerega, kati ate ofuna omusango olw'ensonga oba ojerega Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kale bannaffe abatuwuliriza, bw'oba ng'owulidde ekigambo kyonna ng'omuntu akugamba nti sunna, weewale nnyo okuwuliriza omuntu agamba ekyo sunna busunna, ekyo sunna busunna, ekyo onfuna bulungi. Ekigambo si sunna busunna, wabula Nabbi sallallahu alaihi wasallam yali polite mu bigambo bye bimu. Yagamba nti lawla an ashukka ala ummati la amartuhum bisiwaaki inda kulli salatin. Singa sikyali nti saagala bantu bange kukaluubirizibwa, nandibadde mbalagira okubeera nga basenya amannyo buli swala, nga buli swala osenya. Kitegeeza ki? Kitegeeza nti nabbi awo yali akubiriza nti twandibadde nga tusenya amannyo buli luvannyuma lw'esswala. Kiba kitegeeza kikulu kya sunna. Okimanyi nti okusenya amannyo kirina amakulu gaakyo munda. Ekisookera ddala 1 protecting amannyo obutavunda, ekyo kimu. Ekyokubiri, amannyo gaba ganyirira. Ekyokusatu, oba omalamu akawoowo akandibadde akabi akasobola okubeera nga kanyiiza abakuliraanye, naddala engeri gye tusaalira ewamu ng'ate tuli mu jamaa. Nekyokuna, kakendeeza ku nsaasaanya gye wandisaasaanyizza singa oba ng'olekeredde amannyo ne galwala. Kati ebyo byonna biri munda nabbi okugamba nti lawla an ashukka ala ummati la amartuhum bisiwaaki inda kulli salatin. Twandibadde nga tukola ki? Twandibadde nga tusenya buli kaseera kaki? Buli kaseera ak'esswala. Naam, ekigambo sunna tugambye nti yenkola y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katubuuze Aisha radiyallahu anha. Basahaba bajja babuuza Aisha radiyallahu anha nti maama tubuulireko empisa za nabbi. Awo nno tujjirira, njagala kukujjirira ku kinyusi okakase nti sunna ono yani. Aisha radiyallahu anha abantu kulaba gamba kana khuluquhu al-Qur'an, nti empisa za nabbi yali Qur'an, enkola ya nabbi yali Qur'an. Kakati bwe bagamba nti enkola ya nabbi yali Qur'an, kiba kitegeeza tukubuuza nti Qur'ani ogimanyi?
nti bw'oba oyagala okumanya sunna entuufu then tunuulira Qur'an. Kati Qur'an buli kyekugamba yebeera sunna. Allah ayogera ki ku nabbi ku bintu ebikwagana Qur'an? Allah agamba nabbi nti bw'oba okolagana n'abantu ebintu ebisinga babuulire bagayidinge ku bye balina okubeera nti bakola. Kyevudde yamugamba n'agamba basahaba naffe ng'atubuulira nti ma ataakumu rasulu fakhudhuhu wa ma nahaakum anhu fantahu. Nabbi kyaba abaleetedde mukikwate bwe tiri biri mubeere nga mukissa mu nkola. Kati ate kyaba abaziizizza nti temukola era nakyo mukisuula ettale temukikola ki? Temukikola. Kati nabbi Allah ng'ayogera naye amugamba mu Qur'ani y'ekitiibwa n'amugamba nti nno washawiruhum fil amri. Enkola entuufu ku mukulembeze omulungi yeebuuza ku bantu bawangaala nabo ku bintu ebikwatagana n'enkolagana ey'omu kitundu. Lwaki Allah yakimugamba ekyo? Lumu Nabbi sallallahu alaihi wasallam bw'asenguka n'agenda e Madiina yasanga basahaba, yasanga ba ansari nga balina kalica yaabwe, enkola yaabwe nga bakola kye bayita gravitation. Gravitation kwe kubeera nga bakwata entende ensajja ne bajja ne bazigatta n'entende enkyala ne bazaaluza ne bafuna entende nga nnyingi. Nabbi n'abagamba ekyo si kituufu, obusiraamu tebukikkiriza. Ne bavaako ne balekeraawo okukola ebyo. Omwaka ogwo entende zajjanga ntono. N'ababuuza production ey'entende ng'ekendedde. Ne bamugamba nti ya Rasulallah, enkola yaffe gye twali tukolamu wagitujjako, naye ng'enkola ye yali evaako entende ne zikola ki? Ne ziyitirira. Nabbi n'abagamba nti ana nze nno gwe mulaba mbamanyidde eddiini yammwe wa antum adra biduniyakum. Mmwe mumanyi nnyo edduniya yammwe naye nze mbamanyidde eddiini. Kakati ebintu by'eddiini mubimbuuze, eby'edduniya mubimanyi, tujja kubeera nga tubasapootinga. Mweyongere n'okukola enkola yammwe. Kati ekigambo washawiruhum fil amri kitegeeza beebuuzeeko ku bintu engeri gye babikolamu mu society yaabwe. Kalica yaabwe eri etya ogikonfaminge ebeere nga yo ntuufu, naye ebikwatagana ku ddiini bakubuuze ggwe. Mu ssuura eya 22 Allah agamba jalla waala mu aya ey'omusanvu nti fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Nkola ntuufu, nkola ya sunna entuufu okubuuza abantu abamanyi ensonga ku ekyo ky'oba tomanyi. Kati buli lw'obeera nga ekintu tokimanyi naye nga tokibuuzizza, eyo teba kalica ntuufu era teba sunna nnungi. Iffe buli muntu yenna, buli waggulu w'omumanyi waliwo muki? Waliwo omumanyi. Fawqa kulli dhi ilmin alim. Buli waggulu w'omumanyi waliwo muki? Waliwo omumanyi. Nabwe kityo gwe ky'oba totegedde enkola entuufu eyitibwa kalica ennungi, sunna ennungi, obuuza ky'otamanyi ne basobola okuba nti bakikola ki? Bakikubuulira. Omusajja omu yabuuza oba Allah yayogera ku chapati oba ku mandaazi. Lwaki? Kubanga essula y'omukaaga aya eya 38 Allah agamba wama farratna fil kitaabi min shay. Tetulinaayo kantu wadde katono nnyo ketwaleka bweru wa Qur'an nga situkogeddeeko. Kati omusajja n'alyoka abuuza nti munnyinnyonnyole amandaazi bagakolerawa, chapati bamukolerawa? Oli n'amwanukula ng'amugamba Allah yamala dda okuwa erayini entuufu egamba mwebuuze kwabo abamanyi ebintu ebyo mutamanyi. Ekitegeeza eyo sunna ya buli muntu yenna okubeera nti obuuza ku kintu kyotakola ki? Ku kintu kyotamanyi. Buli lw'osigalira ekintu nga tokimanyi ne nga tobuuzizza oba toli ku sunna entuufu. Kale bakadde bange ebitiibwa, obukulu bwa sunna bwebo era kikulaga nti sunna yejjudde Qur'an, namba yonna yetoolodde sunna. Nabwe kisonga mmaliriza, sunna ateekebwamu emiteeko ebiri. Waliwo sunna ze tuyita sunnatul muakkada, ne wabeerawo sunna gye tuyita sunna ghayru muakkada. Mu episode yaffe eddako tujja kutunuulira sunna muakkada, yani sunna ghayru muakkada, yani sunna muakkada, sunna ezo nabbi ziyassaako emphasis n'azinyweza nti munnaye buli musiraamu yandibadde akola kino, yandibadde akola kino, yandibadde akola kino, kyandibadde kirungi. Ezo bayita sunna muakkada.
era ezo zisemberera okubeera farada. Empeera zaazo nyingi. Lwaki? Kubanga zo nabbi yazisaako emphasis. Ne wabeerawo sunna ghairu muakkada, ng'ezo zo zaasigala ziri awo laiti, si nnyo naye wooba ofunidde akalemberezi osobola okukola ki? Osobola okuzikola. Lwaki? Kubanga Allah subhanahu wa ta'ala agamba yuridu Allahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra. Abaagaliza obwangu tabaagaliza buzito. Era ne Nabi sallallahu alayhi wa sallam lumu yasaalako tarawih, n'alabanga abantu bonna mu Ramadani baweddeyo bazze mu masjid, n'afunamu okutya nti kyaddaaki bw'aneeyongera okusaala tarawih mu muzigiti, Allah ayinza okufuula tarawih n'ebeera esswala ey'okutaano mu mwezi gwa Ramadani nga nayo yatteeka. Nabbi n'atandika okusaalira ewaka. Kale bakadde bange ebitiibwa, omulundi omulala biidhnillahi ta'ala bwe tunaabanga tufunye akakisa tujja kutunuulira twawulemu wakati wa sunna muakkada ne sunna ghairu muakkada. Tubeyanziza nnyo, mwebalege, tusaba ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ffe nammwe Allah atusasule musera. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام مفتاح الجنة. السلام